Bannakibiina ki Nuupu Embalala basibye mu kkooti ng'abawagizi ba Nuupu abakwatibwa ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde basimbibwa mu maaso g'omulamuzi. Bano baakwatibwa bwe baali boolekera ebuziweera ng'akwatidde Nuupu Bendera kuwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okuwenja akalulu mu kitundu kino. 43 ku bano be baasoose okusimbibwa mu kkooti nga 5 ku bano baavunaaniddwa musango gwa kumenya mateeka ga ku nguudo. Abalala 38 bagguddwako gwa kuziyiza muduumizi wa poliisi mu kitundu kino Kenneth Kabwigo kukola mirimu gye. Emisango gyonna bano bagyegaanye. Oludda oluwaabi lutegeezezza omulamuzi Esther Baagala abadde mu mitambo gy'emisango gino ng'okunoonyereza bwe kuwedde. Waliwo abamu abayimbuddwa ku kakalu ka kkooti. Abalala kkooti ebawadde ennaku endala ez'okukomawo ku ensala yaazo nga ku Lwokutaano luno erina beegenda kubeera nga ewa ensala yaabwe ku betusabiddeko emirula olwaleero babadde nga 12. Ate ku abo abazze olunaku olwaleero kuliko ate beetoozezza fayini bo ne bagenda bugenzi abawera ddala nga 16. So ensonga bwe zityo bwe ziyimiridde naye nga bannaffe bangi bakyali mu bifo eby'enjawulo. Bannamateeka b'abavunaanwa nga bakulembeddwamu Shamim Malende bategeezezza nga bwe bakyalondoola abalala abaakwatibwa nga bano bakuumibwa mu buduukulu bwa poliisi obw'enjawulo. Bannaffe bangi bakyali mu bifo eby'enjawulo. Tutegeezezza nti waliwo abali e Lubaale, Entuŋŋamu, Bwisibwera, Sanga, so bwe bityo ebiyimiridde Kirugula, so bwe tutyo bwe tuyimiridde tugenda kulwa n'okulaba nga twetooloola okulaba nga buli omu tumurepresentinga ate twategeeza nti waliwo n'abamu abazzeeyo e Kampala. Emisango gino gyongezeddwayo okutuuka nga 19 omwezi guno nga bano bannamateeka we basuubira okuddamu okusaba okuyimbula abantu bano ku kakalu ka kkooti. Abavunaanwa batwaliddwa ku alimanda mu kkomera Embalala.